Essula ey'omwenda. Awo ku lunaku olw'abiri-mu-nnya olw'omwezi guno, abaana ba Isirayiri baali bakuŋŋaanye nga basiiba era nga bambadde ebibukutu era nga basaabye ettaka. Awo ezzadde lya Isirayiri ne beeyawula mu bannaggwanga bonna, ne bayimirira ne baatula ebibi byabwe n'obutali butuukirivu bwa bajjajjaabwe. Ne bayimirira mu kifo kyabwe ne basoma mu kitabo eky'amateeka ga Mukama Katonda waabwe, ne bamala ekitundu ky'olunaku ekyokuna. N'ekitundu ekyokuna ekirala ne baatula ne basinza Mukama Katonda waabwe. Awo ne bayimirira ku madaala g'Abaleevi, Yesuwa ne Baani ne Kadumyeri ne Sebaniya ne Bunni ne Serebiya ne Baani ne Kenani, ne bakaabira Mukama Katonda waabwe n'eddoboozi ddene. Awo Abaleevi, Yesuwa ne Kadumyeri ne Baani ne Kasabuneya ne Serebiya ne Kodiya ne Sebaniya ne Pesakiya ne boogera nti, muyimirire mwebaze Mukama Katonda wammwe okuva emirembe gyonna n'okutuusa emirembe gyonna. Era erinnya lyo ery'ekitiibwa lyebazibwe, erigulumizibwa okusinga okwebaza kwonna n'okutendereza. Gwe Mukama, gwe wekka, gwe wakola eggulu, eggulu erya waggulu n'eggye lyalyo lyonna, ensi n'ebintu byonna ebiri okwo, ennyanja n'ebyonna ebiri omwo, era ggwe obikuuma byonna, n'eggye ery'omu ggulu likusinza. Gwe Mukama Katonda yennyini eyalonda Ibulayimu n'omuggya mu Uli ey'Abakaludaaya n'omuwa erinnya Ibulayimu, n'olaba omutima gwe nga mwesigwa mu maaso go, n'olagana naye endagaano okuwa ensi ey'Omukanani n'Omukiiti n'Omwamoli n'Omuperizi n'Omuyebusi n'Omugirugaasi, okugiwa ezzadde lye, era otuukirizza ebigambo byo, kubanga gwe mutuukirivu. Era walaba okubonaabona kw'abajjajjaffe mu Misiri, n'owulira okukaaba kwabwe ku ttale ly'Ennyanja Emyufu, n'olaga obubonero n'ebyamagero ku Falaawo n'abaddu be bonna n'abantu bonna ab'omu nsi ye, kubanga wamanya nga banaabakola eby'amalala, ne weefunira erinnya nga bwe kiri leero. Era wayawula mu nnyanja mu maaso gaabwe n'okuyita ne bayita wakati mu nnyanja ku lukalu, n'abo abaabagoberera n'obakasuka mu buziba ng'ejjinja bwe likasukibwa mu mazzi ag'amaanyi. Era nate n'obaluŋŋamya ng'oyima mu mpagi ey'ekiro emisana, era ng'oyima mu mpagi ey'omuliro ekiro, okubamulisiza mu kkubo lye baba bayitamu. Era wakka ku lusozi Sinaayi n'oyogera nabo ng'oyima mu ggulu, n'obawa ensala entuufu n'amateeka ag'amazima, ebyakuutirwa ebirungi n'ebiragiro. N'obamanyisa Ssabbiiti yo entukuvu, n'obalagira ebiragiro n'amateeka ne Tawuleeti mu mukono gwa Musa omuddu wo. N'obawanga emmere eyava mu ggulu olw'enjala yaabwe, n'obaggira amazzi mu lwazi olw'ennyonta yaabwe. N'obalagira bayingire okulya ensi gye wayimusiza omukono gw'okubawa. Naye bo ne bajjajjaffe ne bakola eby'amalala, ne bakakanyaza ensingo yaabwe, ne batawulira biragiro byo. Ne bagaana okugonda, so tebajjukira byamagero byo bye wakola mu bo, naye ne bakakanyaza ensingo yaabwe, ne bassaawo omwami nga bajeemye okuddayo mu buddu bwabwe. Naye ggwe Katonda eyeeteeseteese okusonyiwa, ow'ekisa era ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala era akwatirwa ennyo ekisa, n'otabaleka. Weewaawo bwe baakola ennyana ensaanuuse, ne boogera nti, ono ye Katonda we yakuggya mu Misiri, era nga bakoze ebinyiiza ennyo, naye ggwe olw'okusaasira kwo okutali kumu n'otabaleka mu ddungu. Empagi ey'ekire teyabavangako emisana okubaluŋŋamiza mu kkubo, newaakubadde empagi ey'omuliro ekiro okubamulisiza n'okubalaga ekkubo lye baba bayitamu. Era wawa omwoyo gwo omulungi okubayigiriza, so tewabammanga mmannu yo mu kamwa kaabwe, n'obawa amazzi olw'ennyonta yaabwe. Weewaawo wabaliisiza emyaka 40 mu ddungu, ne batabulwanga kintu. Ebyambalo byabwe tebyakaddiwanga, n'ebigere byabwe tebyazimbanga. Era wabawa obwakabaka n'amawanga ge wagaba ng'emigabo gyabwe bwe gyali. Kale ne balya ensi ya Sikoni, ensi ya kabaka w'e Kesuboni, n'ensi ya Ogi kabaka w'e Basani. Era n'abaana baabwe wabaaza ng'emmunyeenye ez'omu ggulu, n'obayingiza mu nsi gye wagambako bajjajjaabwe nga baligiyingira okugirya.
Kale abaana ne bayingira ne balya ensi, n'owangula abali mu nsi mu maaso gaabwe, Abakanani n'obawaayo mu mikono gyabwe, ne bakabaka baabwe n'amawanga ag'omu nsi babakole nga bwe bayagala. Ne bamenya ebibuga ebyaliko enkomera n'ensi engimu, ne balya ennyumba ezajjula ebirungi byonna, ebidiba ebyabajjibwa, ensuku ez'emizabbibu n'ez'emizeyituuni, n'emiti egibala ebibala mingi nnyo. Awo ne balya ne bakkuta, ne bagejja, ne basanyukiranga obulungi bwe obungi. Era naye ne batagondanga, ne bakujeemeranga, ne basuulanga amateeka ago ennyuma w'amabega gaabwe. Ne battanga bannabbi bo abaabanga abajulirwa eri bo okubakyusa nate gy'oli, ne bakolanga ebinyiiza ennyo. Kyewava obagabulanga mu mukono gw'abalabe baabwe abaabeeraliikirizanga. Kale mu kiseera mwe baalabira ennaku bwe baakukaabiranga, n'obawuliranga ng'oyima mu ggulu, era ng'okusaasira kwo okutali kumu bwe kwali, n'obawanga abalokozi abaabalokolanga mu mukono gw'abalabe baabwe. Naye bwe baamalanga okuwummula, ne beeyongeranga okukola obubi mu maaso go, kyewava obalekanga mu mukono gw'abalabe baabwe, n'okufuga ne babafuga. Naye bwe baakomangawo ne bakukaabira, n'owulira ng'oyima mu ggulu, n'obawonyanga emirundi mingi ng'okusaasira kwo bwe kwali, n'obanga mujulirwa eri bo, olyoke obakomyengawo eri amateeka ago. Naye ne bakolanga eby'amalala, ne batawuliranga mateeka ago, naye ne basobyanga emisango gyo. Egyo omuntu bw'agikola anaabanga mulamu mu gyo. Ne bajjangawo ekibegabega, ne bakakanyazanga ensingo yaabwe, ne batayagalanga kuwulira. Naye n'obagumiikiririzanga emyaka mingi, n'obanga mujulirwa eri bo n'omwoyo gwo mu bannabbi bo, naye ne batayagalanga kutega kutu, kyewava obagabulanga mu mukono gw'abamawanga ag'omu nsi. Naye olw'okusaasira kwo okutali kumu, n'otobamalirangawo ddala, so tewabalekanga, kubanga ggwe oli Katonda wa kisa era ow'okusaasira. Kale nno Katonda waffe, Katonda omukulu, ow'amaanyi, ow'entiisa, akwata endagaano n'okusaasira, okutegana kwonna kuleme okufaanana okutono mu maaso go okwatubangako ku bassekabaka baffe, ku bakungu baffe, ne ku bakabona baffe, ne ku bannabbi baffe, ne ku bajjajjaffe, ne ku bantu bo bonna okuva ku mirembe gy'abakabaka b'e Bwasuli na buli kati. Naye ggwe mutuukirivu mu byonna ebyatubangako, kubanga wakolanga eby'amazima, naye ffe twakolanga obubi. So ne bassekabaka baffe n'abakungu baffe, ne bakabona baffe ne bajjajjaffe tebaakwatanga mateeka ago, so tebaawuliranga biragiro byo n'emisango gyo bye wategeeza eri bo, kubanga tebaakuweerezanga mu bwakabaka bwabwe, ne mu bulungi bwe obungi bwe wabawa, ne mu nsi ennene engimu gye wawa mu maaso gaabwe, so tebaakyukanga okuleka ebikolwa byabwe ebibi. Laba tuli baddu leero, n'ensi gye wawa bajjajjaffe okulyanga ebibala byamu n'obulungi bwamu, laba tuli baddu omwo. Era ew'amagoba mangi bakabaka be wassaawo okutufuga olw'okwonoona kwaffe. Era balina obuyinza ku mibiri gyaffe n'ebisibo byaffe nga bwe basiima, naffe tulabye ennaku nnyingi. Era naye ebyo byonna newaakubadde nga bibaddewo, tulagaana endagaano ey'enkalakkalira ne tugiwandiika. Abakungu